tula wakomye kwogera ne Fiki Gaza. Nze nakomye okwogera ne Fiki Gaza zibadde ssaawa 6 misana zibadde ssaawa 6 ne twogera video call. N'agamba agenda kwolekera, agenda kutuuka mu kifo wagenda okuyimbira. Emukaaga ezadde ezaleero oba ezaleero kumakya ssaawa 6 kuba abadde agambye n'okumpeereza kasente ngeri gy'atali wakasobola otuyisa mu lunaku. Kitegeera essimu ze ne zivaako sazzeemu kubeera online kuva we yangambye agenda kunteerako ssente. bwekiri olwo biyitengana ku social media nti akwatibbwa bamukutte biki kati already kati gwali ku management ya Fiki Gaza kiri kitya? Ekituufu kyo Fiki Gaza akwatiddwa era tetumanyi nsonga ki ekwasizza muyimbi waffe kuba mu nsi z'ebweru ezo bwe bakwata omuyimbi ng'oyo kuba artist wa kabi bwekiri amanyikiddwa tulina osooka ne tumanya nsonga ki emukwasizza. Naye ebyaddala ssaawa zino tetumanyi nsonga lwaki ekwasizza Fiki Gaza ne ssaawa ya kaakati twebuuza aliridda wa. Kati promoter yamutegese Saudi wayogeddeko naye yagamba ki? Promoter abamutegese Saudi essimu zaabwe teziriiko kuba ebbanga lye babadde bazze nga babookinga Fiki nga tannalinnya nnyonyi bulijjo bwe bamukubira ku ssimu ye nga takwata nga bakubira ku yange nga nsobola obba wa Fiki ne boogera naye. Naye saa kaakati tebali online, noweereza message tebaziddamu ate nga kigambibwa mbu nabo babakutte naye. Mwategeddeko ku nsonga eri emabega w'okukwatibwa kwa Fiki? Ensonga eyakwatiddwa Fiki tetunnagimanya yo entuufu tetunnakimanya kuba toyinza kuŋŋamba mbu abasirikale bavudde eri buli nga yakatuuka mbu ku kisaawe ennyonyi w'emutadde ssaawa 12 mbu ne bamusalako ne bamuteeka mu mmotoka n'abawala bonna badde bamupiikinze nga wonna agamba. Sokolindeko yabadde tannaba kuperforminga? Abadde tannatandika performinga nga badde yakalanira ku kisaawe kuba agende ku show badde kitegeeza badde ya leero ekiro kuba eri mbu takisi zeeri ziringa nnyonyi okulinnya okuva mu kifo we yabadde otuuke wagenda oba show yabadde ayina olinnya ennyonyi okuva awo ku airport okutuuka wali wabadde show. Yes. Kati ne mwana byo buzaabuza kuba olw'ensonga singa ogamba nti omuyimbi yali at least amaze okukuba show oyinza ogamba kale bamukutta olw'ensonga oba show teyabaddewo mu mateeka naye teyayimbye. Tannayimba naffe ekituufu walaayisha tanze amaanyi gampuddemu wempulidde gambye abantu bonna ab'e Saudi kuba bakimanyi tubeera na Fiki bwekiri bonna obwedda bampeereza message Gaza akwatiddwa era ddala nange amaanyi mbadde eyo ndi eyo luwafu ntambula n'amaanyi ganzigweddemu paka nakati nze simanyi na kumanya tetumanyi nsonga ki ekwasizza Fiki Gaza. Nasende okwogera ne Fiki zadde ssaawa nga 62 n'aŋŋamba agenda kukola wumula biki nga musanyufu nasindikira ne vidiyo awo okambadde sinnabagita ne mutumayo n'ekkanzu waba akomawo n'aŋŋamba agenda kuneetera ekkanzu naye ate kinkubyo nkikwe okuddamu okuwulira mbu ate kuba icon twogera ku ssimu ngera omubuuza Fiki omuwulizzaako kati waliwo ebigambibwa kwawula bitambula ku TikTok byatambudde ddala tusobola bijjawo nti bapromota yabaddeko obuzibu tebabadde mu mateeka kisho teyabadde wa mu mateeka oba promota yatabadde mu mateeka weebityo kati awo wekibawo ekyo kyekiri nti obuzibu abapromota nandikaabidde poliisi nenjikaabira omulanga eyawano Interpol ne Embassy y'e Saudi kuba already ekimanyiiko nti Fiki yatambudde yagenze Saudi kati awo njikaabira omulanga eveeyo nga yo
enoonyereze kyekituufu obuzibu buli ku Fiiki Gaza nga y'omuyimbi oba obuzibu buli ku bapromota abamutegese oba ennyonyi gy'alinnye yeriko obuzibu bwaba nti obuzibu buli ku bapromota then baveeyo batubuulire oba si ekyo bakwate bapromota omuyimbi bamugye mu bintu byabwe kuba ebyaddala ono omuyimbi talina beera mu bintu ebyo kawulira mazima ddala ensi z'ebweru naye kyekiri e Saudi kuba ne Tom D naye nyini bamukwatirako e Saudi ojjukira saga eyaliwo eyo tunaddamu osindika abayimbi e Saudi eyo nga buli muyimbi agendayo bamulya ebyaddala Shatta sijja kulimba ebintu by'e Saudi batugamba Saudi amateeka gaayo makakkali kyova olaba nze Fiiki alinnye ennyonyi yagenda e Dubai n'avaayo n'agenda e South Africa n'avaayo n'agenda e Saudi gye yagenze gye bamukwatidde naye nze bulijjo mperekera Fiiki era nga buli walinnya mugamba anko weekuume ku airport anko weekuume yalinnya ddi Fiiki yalinnya lunaku lubadde lwakumeka wano lwali lwakubiri n'alinnya era wagenda tumugamba anko genda nange kenyini nenjoga ne bapromota ku ssimu leero lunaku lwa Monday kulayinza okwebuuza show zitera kubeerayo ku weekend naye lwaki ate eno show ebaddeyo lwa Monday leero kwebivulo ebisinga tumimanyi kubeerayo ku weekend ekisooka Fiiki abadde ne show ziri 3 e Saudi abadde alina oyimba e Jeddah leero Eddamaamu yayimbyeyo jjo leero abadde ayimba Jeddah zibadde show 3 n'ekitundu ekirala ekyasoose badde ekitundu kyasookeddemu ddala okuyimba kuba olunaku lwe yalinnya ennyonyi lwe yayimbiddeko show esooka show yazzeeko yagiyimbye jjo then eyaleero gy'adde ayimba esembayo alyoka akomewo Uganda nga tegedde bulungi ekitegeeza eno show nga tannagimba yaleetedde gundi neziti zonna zabadde fit endala zonna nze ekineewunyisiza kuba show ezisinga bapromota be bamutegese show 3 kijja kitya nga bagamba nti obuzibu bulinza obeera ku bapromota nga show yasoose yagiyimbye ne show y'okubiri n'agiyimba bapromota be bamu eno show y'okusatu egaanye nti akwatiddwa ku show esembayo ne kagundi kempulidde ng'oli agamba nti ku show yasembyeyo baakuttewo ekiro olwakavu simanyi bwe wakawuliddeko tukweyo show yasembye okukola poliisi yazze neekwata e Saudi lwakuba ndowooza yabadde amaze okuyimba nga yayiseemu dda ndowooza oba kwe kunoonyeza paka waasula biki ebyaddala Shatta naye nga ebintu ebyo bimalamu amaanyi gampeddemu era ndaba nze sibeerangako muwotofu wento ebimanyi ebintu byange byakavuyo bwekiri icon naye amaanyi gampeddemu dda kuba Fiiki takolangako lutalo bweru takolangako mivuyo era agenda n'ayimba kuba emission ekyo ndowooza kyakakiriwa ku bapromota kuba kajjukira gwe omuyimbi ogenda kuva eno Uganda nga bakubuukinze ng'omanyi buli kimu baakikoze dda simanya layisinsi manya biki byonna nga babitegese ngoba ogenda kukuba ndongo nange bwensuubira naye ebyaddala nsi kyeninza ogamba embasi ey'e Saudi poliisi mwenna n'abalaba vidiyo abalaba Shatta Empire gwe wenna ng'osobola okukola vidiyo ebyaddala twegatte Fiiki Gaza ekituufu amiisinga yakwatiddwa essimu ze baazimugjeeko babadde ku lusegere bonna bampiikinze babakutte tetumanyi kituufu wawaali tetumanyi oba ali seefu tetumanyi oba alina mbeera ki gy'alimu byonna tetumanyi era mwana Interpol Saudi Embassy biki ebulasobola okubaako nekyakola akola vidiyo akola ki tutekewo embeera ebyaddala tutekewo embeera twegatte kuba omusajja akole ki Fiiki Gaza muna Uganda Shatta ate muyimbi wa ggwanga talina buzibu ani gwe yali akozeeko obuzibu e Saudi teri azze alinya ennyonyi wano emabegako era ng'akoma olwaki kimulira Saudi kategeera
kati gwe Icon amawulire ogafuna otya agokwatibwa kwa Fiiki? Nze amawulire wengafunidde mbadde ndi waka, waliwo omukyala ali Saudi ampeereza ka voice note naŋŋamba Fiiki Gaza akwatiddwa. Nendowooza oba bino bya propaganda bino byaffe bya TikTok mbitegeera. Ne mugamba gobijjeewa nga mbadde njogedde naye ku ssaawa mmeka 6. Naŋŋamba Fiiki akwatiddwa ne muvaako. Nina omulala mukwano gwange ali ebweru ali Saudi ali Dammam ne mukubira ne mugamba Fiiki yayimbye ejjo nti ye ne mugamba owulizzaako ssaawa zino waali. Naŋŋamba mpulidde bamukutte. Ne mugamba ekiki? Naŋŋamba bamukutte ne mubuuza nsonga kyalwanye akoze nti nedda naye ebintu tebinakola ki tebinategeereka. Shataffe tulina WhatsApp group eyaba Fiiki Gaza Die Hard esingamu bakadaama n'abaana b'e Uganda. Information eba etambula. Group yonna abaana bonna bali Saudi bagamba Fiiki Gaza akwatiddwa. Waliwo ne TikTok ali Dubai bamuyita Mr. TikTok oba omumanyi oyo Wanuupu. Naye kennyini njogeddeko naye naŋŋamba Icon Fiiki Gaza akwatiddwa. Naye nga mulama gweno video gwakutegeeza abantu nti omusajja mukwate akwatiddwa, tetumanyi waali, amasimu ge baagaggyeko gonna, tetulina access yamufuna kwogerezegana naye ali mu mbeera ki. Era nga guno omulanga gwenda eri embassy Uganda Police, abamawulire mwenna TV mwenna abalina akawunti za TikTok ezimala ezisobola okutuusaako information buli omu. Fiiki Gaza akwatiddwa, twetaaga buyambi kumanya bwekiri. Ebisigadde mukwasizza nga tunaba kubimanya nga tunaba kukola kisoke tumanye wa waali n'embeera gy'alimu. Ebisigadde tujja biraba wano ng'avuddeyo wekiri Shatta Empire. Naye nga bisima byokka tumusabire mwana akome okuba mwana tomaje kitegeeza kukwatira mu nsi etaliiyo. Kitegeeza nze n'amaanyi gampeddemu dda Shatta sijja kulima nzize omuntu obimanyi ebyange. Naye nga ajja kuvaayo kati mpozi oganye promoter tewali connection temunabawulizaako. Namba z'abapromota zonna nziyina naye tebali online kuba beebweru tebali online. N'abapiikize bennyini Gaza waliwo n'ababadde baagala okukola ennyimba naye e Saudi mu studio bonna bampa information nti Gaza akwatiddwa tebasobodde mutuukako. Kitegeera nga kyanoonyereza ekyamukwasizza na biki soke tukuba omulanga tumanye waali, ebisigadde tujja bigattako. Tejja kuba nnyo video mpanvu ndowooza oba ino kyobagamba ekisembayo Icon kiyiseewo tumaliriza. Bannayuganda omuyimbi Fiiki Gaza gwe mumanyi obulungi eyabayimbira Banana, Nsigo, Raga Kabinika, Bukuta, Lunyata akwatiddwa olunaku lw'olwaleero e Saudi era ng'ensonga emukwasizza tetugimanyi tetunagimanya. Amawulire naffe gatuuseeko nga ffe famire ye tetumanyi waali, amasimu gonna bagaggyeeko naye gwe wena gwe kikwatako embasi y'e Saudi, Uganda Police, TV zonna ez'e Uganda, nammwe abanene abali mu Uganda ng'okimanyi osobola otuyamba. Ebyaddala twetaaga okumanya omuyimbi aliriddawa, Fiiki Gaza aliriddawa, bamutaddewa, nsonga ki emukwasizza. Kuba eri ensi yaffe ziri nsi z'ebweru ziyina amateeka gaazo nga zo agazifuga. Sigamba nti bamukwatidde mu Uganda ogenda linnyawo booda ogende ku police station akwatiddwa mu nsi y'Obuwalabu ate muzimanye ku matufu buli omu akimanyi ekibeera eyo. Naye nga nange kyenyinza okugamba katukuba omulanga guno eri Interpol ne bekikwatako poliisi baani abali Saudi abasobola ogenda ku poliisi kwa kimanyi wali abalina ebyogera nga basobola ogenda ku poliisi ne banoonyereza. Oba oli Saudi ng'osobola okikola ekyo kyakabi nnyo, gendayo
manya fiki wali enamba kwe ziri ku page kuligenda ku namba yo kweri ku page yange namba yange kweri tegera ku WhatsApp otwe kye kigenda maaso tumanye kyetagisa na kye tuyinza okukola naye nga bye mwana simawulire malungi naye nga bisima bijja kuwera fit kajja kumala.